Abalimi mu disitulikiti ya Wakiso balajjanidde gavumenti okutandika n'omwaka ogujja ebasalira amagezi ku kizibu ky'eddagala effu eriri ku katale. Bano bagamba nti bafiiriziddwa nnyo era nga baagala gavumenti eteekewo etteeka ekkakali ku maduuka agatunda eddagala ly'ebirime mu disitulikiti eno n'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Nga bwe tutegedde nti abantu baffe basomye bangi n'abayiiya bayiiya naye aluusi nga bayiiya mu ngeri embi. Bajja ne bakutugamba nti nno Weedmaster omulaba nti nno kkala yeeyo nga y'oli gwe wamanyiira okugira. Genda omukozesa by'ofuuyidde tebikala. Edduuka ne bagamba n'obabuulira nti njagala ddagala bw'ekyo ogenda okulifuna. Lifuuyira ogenda oddifuuyira oluusi terikola oluusi ebirime byonna ne bikala. Tomanya ffu tomanya ddamu buli by'omanya eddamu. Abalimi boogedde ne ku kibbattaka ekisusse mu disitulikiti, enkyukakyuka y'obudde n'okusoomooza okulala kwe balimiramu. Embeera y'obudde ekyukakyuka. Oba obaze birala enkuba eyinza okutandika n'otandika okusiga obudde ne bukyuka. Olumu ate enkuba n'etonnya nnyo byobadde tosuubirirwa byobadde olime ne bikola ki? Ne bifa. Abantu babadde n'ebibanja eziwera yiikaazi nga 5. Yayinza okujja n'agamba landlord akwataganye ne ba bloka yabadde ne yiikaazi 5. Bagamba nga bayinza okuba nga bakulekerako emu kitundu. Omukwanaganya w'abalimi bano mu kibiina ekibagatta nga disitulikiti ekya Wakiso District Farmers Association Kintu Herbert agamba kikulu nnyo gavumenti okubateerawo embeera basobozesa okutwala obulimi mu maaso kubanga bo baagala nnyo. Ndowooza omulimu omunene nnyo gwandibadde ku gavumenti okututeerawo embeera etusobozesa okukoleramu. Mu mbeera tuyinza okuba nti tulina policies ezandibadde zeetaagisa. Tunulira gavumenti okubeerera wansi mu magombolola disitulikiti n'eya wakati. Wano mu magomba singa babaawo ne bylaws ezituyamba okulaba nga tusobola okutwala obulimi mu maaso. Ku disitulikiti ordinances ng'ezo ate ne ku ggwanga lyonna policies ezirifevalinga okulaki omulimi okukoleramu emirimu gye. Ye ssentebe waabwe mu Kiibi alaze ng'omwaka guno bwe batambulidde nnyo ku mulamwa ogw'okukubiriza abalimi okulima emmere egasa omubiri n'okutaasa obutonde bw'ensi. Twagala nnyo okusesera okusooka kuddabula obutonde bw'ensi tusobole okulima emmere etumala mu maka ate n'emmere ezimba omubiri which is nutritious. Abalimi bano bakuŋŋaanye mu nsisinkano eggalawo omwaka okwekuba mu ttooki n'okulaba bwe batandikira omwaka ogujja ogwa 2025. Byakayanja Amon akuyita mu kusaba kwa Vision Night nga 31 December ku Canaan Land.